Sibe mchano bannaffe amalule gaffe gaagano wano ku LMTV nga kugabasomera nze Helen's Mentor. Era kantandike n'emitwe emikulu. Ffamire y'omugenzi Kaweesi batadde poliisi ku Nninga. Ebizuuliddwa ku kabinja akatta abawala e Nankulabe. Kkooti ewadde bba wa Nabbiira akaseko. Atomedde abatrafiki babiri n'attirawo omu. Lukwago, Mafaabi ne Ssemujju ani anaasuuza Amuriat ogufu. Omumedika asse abantu 9 ku byekuusa ku korona. Ebya Magufuli byongedde okutabula Abatanzania. Mbega wa poliisi atadde ababbi ku Kaleero ku bunkenke. Era nga geggano mu bujjuvu. Namwandu wa Kaweesa amaliriza ennyumba bba gye yaleka azimba nga kati mwabeera n'abaana be abataano bba be yamulekera. Balirwana b'omugenzi Andrew Felix Kaweesa ekulambiro mu Kampala basanyufu olw'engeri nnamwandu Annette Nabwami Kaweesi gy'afungiza wakati mu kusoomoozebwa kw'ayitamu. Ennyumba eno nayo eri kulambiro okumpi n'amaka amakadde Kaweesi mwe yali abeera ne ffamire ye. Ennyumba gye baalimu enkadde nnamwandu yagiteekamu omupangisa. Omu ku balirwana eyasabye amannya ge galekebwe yagambye nti nnamwandu alina bizinesi bbaze yamulekera era omwo mwabadde ajja ssente ezimuyambako okumaliriza ennyumba eya kalina. Ekikomera ky'ennyumba empya yakitaddeko geeti 2 era okutuuka ku nnyumba osooka kuyita ku geeti esooka n'odda ku yookubiri. Awo omukuumi n'akukkiriza okuyingira munda. Ng'era kigambibwa nti mukyala wa Kaweesi ekyo yakikola okunyweza ebyokwerinda mu kifo kuba abadde akyalina entiisa eyatuuka ku bba. Mulirwana yagambye nti nnamwandu era yakuŋŋaanya ssente n'azimba ennyumba z'abapangisa e Kayanja Kulambiro era nazo nti yazimaliriza kati nga zivaamu ensimbi eziyamba ku ffamire. Mulirwana omulala yagambye nti nnamwandu wa Kaweesi bamwenyumirizwamu olw'obuvumu bw'alaze n'anywerera ku kimu ku kyakuza baana nakukakasa nti basoma. Omwana omukulu Letisha Kaweesi kati ali mu senior 5 ate asembayo obuto Andrew Felix Kaweesa Jr agenda kuweza emyaka 4 era yoyo omwana kitaawe we yafiira yali mu lubuto lwa maama we. Wadde enkolagana ya nnamwandu n'abatuuze bagyogerako nti nnungi kyokka bo ab'oluganda lwa Kaweesi bennyamivu nga bagamba nti nnamwandu yagaana okukwatagana nabo. Yagamba nti ekyasinga okuleetawo obutakkaanya ye yali kaweefube bo gwe baali batandise okuteeka akazito ku poliisi ne gavumenti ku nsonga y'abatta Kaweesi. Ate nti nnamwandu ye alina endowooza nti essira baliteeke kukuza baana n'okubasomesa. Enfunda zonna aba ffamire ya Kaweesi bategese okusaba okw'okujjukira omugenzi ekitovu kyazanga mu disitulikiti y'e Rengo. Nnamwandu abadde teyeetaba mu kusaba okwo mutusonyiemu katono. Okusaba kw'okujjukira Kaweesi nnamwandu kwe yeetabako kwali kutegekeddwa poliisi. Kaweefube wa LM okwogerako ne nnamwandu yagudde butaka kyokka ne mu kusaba okwabaddewo eggulo nnamwandu teyakwetabyeko. Okufaananako ne kye bazze bakola buli mwaka ab'oluganda lwa Kaweesi okuli Vincent Kayitana ne banne babadde n'okusaba eggulo okujjukira emyaka 4 bukya Kaweesi attibwa nga March 17, 2017 bwe baamukuba amasasi ne ddereeva we wamu n'omukuumi we. Baamuttira Kulambiro mu mitima ntono nnyo okuva awali amaka ge. Nsonyiwemu kati
bamutira kulambiro mu mita ntono nnyo okuva awali amaka ge. Mu kusaba okwabaddewo eggulo okwakulembeddwa bwannamukulu w'ekigo ky'e Busiro Father Gonzaga Nsamba, abakungubazi baalaze okunyolwa olw'okunoonyereza ku batta Kaweesi okwagaana okugguka, ne basaba gavumenti etuukize ensonga ezatta Kaweesi. Dr. Sarah Nkonge eyali mukwano gw'omugenzi yasinzidde mu kusaba okwo n'agamba nti tebagenda kukoowa kubanja gavumenti ku nsonga y'abatta Kaweesi okutuusa nga bavunaaniddwa ne baweebwa ekibonerezo ekibagwanwa. Yagattiddwako John Mutabazi ssentebe w'e Lwengo eyagambye nti buli lwe beetaba mu kusabira Kaweesi kiyambako okuzuukusa abalina okunoonyereza okumanya nti waliwo omusango ogutannaggwa. Emirirwano Kayima eyali ayogera poliisi naye yasinzidde mu kusaba okwo n'akolimira abatta Kaweesi, kyokka yagaanye okwogera kwa alipoota abakungubazi gye babadde babanja poliisi ku nfa ya Kaweesi. Mukulikeyo nnyo abasasi baffe.